ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program weewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Program omusomagaza surprise your loved one mikwano buli omu mubuuzaako waali ne byakola mikwano naye nga bannange abajja obuzi okutuuka ewaka mugambe Shifa atandise yangu ekyakabi kiyingiddewo tugenda kunyumirwa tugenda kusiima abantu tugenda kusurprisinga abaagalwa mikwano bwentyo nja kugamba nti bacandidates mbaagaliza success mwenna buli omu gyali wano okuva muwe omusomagalwawo era nga tubaagala nnyo tubaagaliza buwanguzi n'abali mu nteekateeka z'emikolo n'abatraveling okudda Uganda for holidays buli omu wadda bane tubaagaliza birungi byereere mikwano olunaku lwayo tuze kusurprisinga serebo oyo muntu w'abantu okusinziira bonna be tulina nabaga omukazi oyo mulungi eyisa bulungi katale tuli awo ne babaawo omukyalo omu bamuyita Faridah Mushabe ali Sweden n'agamba nti Shifa serebo oyo munange nange mwagala nnyo omukyalo oyo Shifa no ekyewunyisa simulabanga nako twogera ku Facebook neze neewunya serebo kuwa obudde nakuddamu messages okumala ebbanga Shifa bwe nalabye show niŋŋamba nti nza oyo ye hero wange nze ekyakola kinneewunyisa tumwewunyisa omukyalo oyo tumusiime tubere nga tumwebaza bannange neŋŋamba nti okay bw'obanga ogenda surprising omukyalo oyo mukyala kiine Portable Doreen Mutiibwa nti okay naffe tujja situka kubanga ye hero atera nga muntu mulungi tugende nga tube nga tumusurprisinga kati bategeka ne twebuuza Doro ono omanyi omuntu ne muba munyumya naye abaako omuntu gw'ayinza okugamba nga n'atamulimba ono n'amugamba kino oba kiri ninga JAMIRAH kyali wange nkoze ntya ku Doro oyo like nga siitidde mwami kinene ayijjinza okukola olugambo na surprise omukyalo oyo ekisooka talina zi group nga bona amanya nti baserebo ojja musanga mu kafo bwe kati oba kali netugamba n'ekirala ali mu nnaku za mikolo buli budde mikolo ate ategeka show ye nitugamba bane tukoze tutya JAMIRAH natuga Shifa wendi oba batwala oba tumusanga waye ekikulu mugenda mukolera kirungi nange njagala afune ku ssanyu eryo bambi JAMIRAH ntukwatiramu mujja kwebuza ate JAMIRAH wa TV ndala ate ne Shifa wa TV ndala zinabaga eno show reality kati ate mwagala mbakweke nga ate yatuyambye ate nki bakweke mbagaye mbu twatuseyo tutinedda bino biba bya mazima JAMIRAH anatukwasaganyiza ko ntutuuka ku mkyalo oyo kubanga just omuntu wera password nga ino mufu butanga onabiwulira maaso eyo bwe binaaba naga Shifa nja yimirirawo ndeke byonna byenkola nsoke nveeko mikolo gyange tukeere tubeere nga tumukubako surprise eno TV ya ggwanga ekyetaagisa okuwa omuntu ekimusanyusa oba tukwataganye nawaawe era mukyabalaba bangi aba TV ez'enjawulo n'aba radio naddala mu sheeno kubanga nabo baba bantu ate twogera ku bantu abaagalwa nabo balina abaagalwa baabwe so kati mikwano ekyo tekyeme kukubuzaabuza ggwe omuwagizi waffe n'omugoberezi era tugenda tukikwasaganya naye okubanga program tezikyukamu wadde naye tukimukolere mu bwangu aleme kutta ate programs ndala jalaga na fate tweme kutandala je tulaga mikwano nimbagamba nti Hosh Fashions and Bridal Coach abe banyambaza bali ku Shell Lenga balina Gomez gown ensawo engatto byonna mikwano kakati mungoberere tulabe anasanyuka ati anagamba ki oba anatugoba oba anakola ki byonna mujjaba mbirabire tubisanga bwe tubibawa wabula mubeereko temuseguka mubeereko kubanga tulabe naffe bwe kinaaba nange nnumba simanyi anti tugenda musinkana JAMIRAH yamulimbye nti basinkane ku Kenlon Hotel awo nga ku Lubiri otugenda omusanga ngoberera obeere ng'olaba Shifa nakawombe mu program weewunyisa omwagalwawo bwe nabagambye nti banange omukyala JAMIRAH NAMPEERA atuyambe nnyo mu kintu kino nga tunoonya omuntu ali close ate omukyala engeri gy'alina gundi emuwuuba show ate emikolo nagyo mingi season netugenda tunoonya omuntu ayinza okuyingira obulungi mu programu ye amutegeere bulungi amutegeere nti ddala leero talinayo kino oba tusoomufuna mu budde bwe buti ne bwe buti n'atukwatira era bw'ati amunonye ebweru amuyingiza wano ku Kenlon Hotel abeere nga ate tumukubako surprise okuva ew'omwagalwa we die hard we fani we kati gwe serebo ali eyo ng'oyisa abantu obubi nga kwegamba we oyita kuli abantu tobawa budde kati ogenda kulaba munnange abeeyisa obulungi kyo kigenze kitya bwe tetumulindiridde ayingira bwatyo tumupaakingidde ebyo byonna birabo bye byonna naye katusooke tugendeko anti ne bino tulabe bw'aba naatugoba oba biki byonna muba mubyerabirako mikwano baleko bannyabo naye nsaba babuuzaako badde mpita ayita nendaba baserebu bange ababiri
JAMIRAH Nampeera nendaba ne mukyala Doreen kansoke mubuze Portable mpango unya bulungi banange era nyabo okay fine mune mbadde mpita ayitawa ne ngamba kambuze nange mnange ndi wako ne tugamba mama febani nafe tusanyiza okukulaba kale ekituufu ekironze ku surprisinga surprise etya munange waliyo omuntu omu eyantumye ezije ku surprising nze portable munange omuntu akwagala nnyo nze yes JAMIRAH ondehese wana JAMIRAH banaye munange JAMIRAH kati bwe yalabye naye ensonga ezo n'agamba munange omukazi oyo mune balina ebirungi bye bakwebaza gwe nange nkubuuza olowoozaani atali kiine onnange oyo yawamba yahiitinga bannange omuntu oyo yagamba nti oyo hero wange role model wange buli kimu ebirabo biyitirivu JAMIRAH abangani tosobola JAMIRAH wangi tasobola banange akwagala nnyo oyo musajja mukazi tosobola kuba JAMIRAH ate nompitira kamera ng'ate yegwe surprise wabula ate awo okigasse naye munnange kiganye kankubewo simu tolaba yatubuulire nkwe byenkuwa ng'obitegedde gye biva otya musajja gw'osinga otya ninayo omusajja gwe mmanyi mu Uganda kiine kati okole ki ayino kambadde na wakati wano bannange halo gyebaleko switi tubu mukazi munnange ogwoli musaayi gwe gwoli daihard tiimu we ani biki mubulire gwani kuba ye tayinza teeba kulwaki tayinza teeba singa ateeba kinene wakere kinene agambye kyagambye nti ate si kiine munnange bannange kakati ye mukwano awulira akuwulira yogera mukwano gyebaleko bebi wange kale nnyabo naawe gyebaleko kale kansooke nkwetondere nkusaba onsonyiwe nnyo bino bye tukoze naye naalabye siina engeri gye nsobola kusiima nendaba eno yeesaana ennyabo mugambe kumanya amanya nze Faridah Mushabe okuva ewa Sweden. Oh my God, I'm out of words. Twali tutera kwogera bambi nga tukola ki online. Nengamba bannange omuntu wange ono ndi musiima nti nga mwagala nnyo 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 nengamba simanyi kati bwe nalaba gundi eno program ya Shifa nengamba no I must do this bambi. Oh my God, thank you my love. You're welcome, you're welcome. Thank you so much my love. I'm out of words bannange. I love you too. Bakwagala nnyo ne my son atera kubuuza mama naye buli lwojja owuliriza zino ennyimba teri kukoya mama biki emyaka n'emyaka Faridah awo wennyini wakati w'obubaka obwo tusooke tumwewo akayimba k'osooka omwagaliza nyina akala njagala y'anaaba akanyimbira ye kennyini ke namumanyirako nga nkyali Uganda
ajja kanyimbira mwedda nga tumaze kano naye leka soko kampe kakube I don't care that one also. Okay, I don't care. Bona nze bunkolera. The program we unse omwagala surprise your loved one mikwano. Natandise ngamba nti tugenda surprising a serebo ate nga ne baserebo muli ku simu kubanga eno ye show esiima abantu abeyisa obulungi abazira baffe mwetubebaliza mwetubasiima ono olunaku olwaleero gwe tulina ye mukyala Portable Doreen Mutiibwa mukyala kinene bwate tugenda mu kayimba I don't care tuyimbiremu muyimbiremu I don't care I don't care mbanga gwinjagala ndi naye I don't care enkuba ne bwetonya amafumu ekyo sikinsaamu. Wow, thank you Faridah. Oh my God, I'm out of words. You've surprised me, my Opshifa Nakawombe mu program weewuunyisa omwagalwawo kyekino kibadde nno kirooto kye bambi nga ngamba ndyebaka bulungi ng'omukyalo oyo musiimye. Muntu wange teyeewulira. Yes, by the way, first of all Faridah sooka okwatemu yaŋŋamba namubuuza mbuuza abantu bange baŋŋamba nja surprising gundi mugampe ensonga zo why kati Dora she's my friend on Facebook Hope Shifa yes kati ne mugamba Dora why nange njagala mfiringa omuntu like ndabe yampe ensonga zonna ne mugamba you're right tujja kikola ne tuteeseza omwezi ne tupulaninga ne tukola tuti Shifa nja kudda buli walaba yakantu olagise Shifa kati alanga Shifa kino kati nangamba ensonga lwaki esinga omukyalo oyo njogera naye online olusi nogera nakuwa obudde nakuwuliriza baserebu waliwo abaana abamu gasindike ku muntu bwati message kale bayinza okwekwasa ku Facebook nti bazikozesa naye ne ku WhatsApp message n'alaga nti agibikudde n'atagiddamu ka hi it takes nothing okuddamu omuntu hi oba omuntu wagambo yimba bulungi muddemu thank you tekatutte lunaku lulamba kati ono yensonga lwaki surprising Doreen Mutiibwa olunaku olwaleero Faridah Mushabe kati bwe yakiŋŋamba nange nenziruka ku Facebook nenteekayo hi ndabo babanziramu nekuddamu nonziramu so neŋŋamba kyekyo nange nengezesa Faridah tuli ku muntu omutuufu mukwano mubuulire obubaka otumire kuba tuyimidde mu musana gyamuwe ebirabo bye tetunagenda mu birabo nayagadde muwe ng'ategedde naye muwe obubaka obwo era ne message nyingi eri mu birabo ojja kuba okimutegeeza. Yes nja gimutegeeza of course message eri nja gimusomera kituufu kale tumirako mukwano nkusiibule ntumireko nsookera ddala kutumira nkigadde family yonna kinene family mbagala nnyo mbagalira ddala abaana bonna manyi bali ku ssomero waliwo abaliwo bazze babaka tubalina bawumudde okay ayina baana nti ayina ba boys bana ne kinene nga mwali mbuba boys ne kinene naye ali mba boys okudavuddewa ebintu byo kumbe kinene ebyange si byangu naye kakituufu tulabirira abaana abo okitegeera kakati mukwano bambi nkwagala nnyo ate omuntu gwensooka kutumira yegwe kennyini mukama akukuume mukama akuwe emikisa mukama akuwe buli kyonna kyoyagala abatakwagaliza ate be basinga mu kintu kino kubanga bangi abakwagala weetuli wano sobeera mugumu mukwano buli kimu kijja kuba bulungi ate nga sad on Friday next week enasana front page abantu bajja kuzayisha omumanyi ono wangi maama inshallah abantu bajja kujja amina kati nenzirako okutumira naye kakati Shifa bannange ng'ompadde abantu bangi mbantumira nsi yonna abaliwa nkwadde shayiyo tumira kale tumira naye kantumire maama wange bambi maama wange omulwadde nnyo maama ninkukonda munonga ninkushabira Ruhanga akulinda ogumeho niwe utusigiza mu nsi egi ninkushabira munonga olyaho na mugongo obusinge bwa Mukama bugume niwe nenziramu nentumira anti wange alyawo Rukunjiri anti Fulumera ninkukunda munonga niwo ndamutize buli omwe wona worebera egi message Mukama abalinde wena
Jamira bannange mukama. Jamira ali wano yakoze figa. Jamira mukama akukume bamboso. Mukazi mulungi nnyo. She's so good. Alhamdulillah mukama akukume. Ono yalengera birabo bye. Togera yalengera birabo bye byali. Motoka yonna ejjudde yange. Oyo muntu wange tewayali munkyaya ddala. Farida. Omanyi nti emmotoka ejjudde ebirabo. Katonda wange. Omanyi nti ngenda bbirirako omwaka. Sibimanyi naye kakati abantu bangi besobola ntumira mama Rema wo mu kikubo sisita wange omukulu mukama kuyamba emirimu kigende mu maaso. Banange ntumira Kasese yonna Mbarara yonna sisobola bamalayo. Batumira abo ndabanga ngendayo nguluba ne zi surprise ye wamwe lukunjiri buwa. Oja kuba ogenda buli wamu yonna ne Kasese bwereyo inshallah wazi wange gwe buli kimu. Kale sweet. Mukwano. Nange kankwebazeeko. Abadde ogamba sinaba kwerabira bannange weebale nnyo okubeera omuwala ow'amazima. Thank you. Oli muntu mulungi oyogera n'abantu bulungi olinga Doreen. Kumpisa kwendya. Farida nze kumpisa kwendya teri kirala buli ambuuza okikola otya kumpisa kwendya bwe neeyisa obubi naalya. Yes. Ate abantu tubeetaaga batwale ku top ate betuyise obubi. Okitegeera mukama Katonda abawe emikisa mwena naye njogereko ne Doreen kadakiika kamu leero mbalekire. Yes Farida. Kakati mukwano owulira Mr. Kinene ajja kusituleko. Ng'ali ku show bamusituleko bwe munaagwa ekigo kasita mukigwa babiri nga Stasha yagwa ekigo ne Bawo wali kuikolayiza Stasha yali mutono naye kati nze omusajja simumenye bumenyi. Abasajja balina okutusobora. Kitegeera. Weesirikire nga sitatu agenda kunsitulamu. Gwesirika nkubye show ate njagala ondabire nnyo Grace Kamata omugambe naye mukumye ndabe nga bwazina. Okay. Kale mukwano tweyanziza. Farida my dear. Hello. Yes, mpulira. Mukwano neyanziza nnyo maama wojje mukama akuddizeewo nze nnengera ebirabo ne neesisiwala bijjuze emmotoka namba. Tetunabimuwa naye alengerawo bire. Bannange thank you my love mukama wajja akuddizeewo. Nzaani mu bantu bonna go surprise nze mwana gwe. Era terakimbulira nange ngenda kuddamu kyekimu nange nzaani gono njagala. Mukama akuwa omukisa mwana gwe. Amina. Nakukunda muno. Munonga. Nyoni nkukunda munonga ekisha ya mukama yone garukali. Amina. Ako tukategedde fembi. Kale my love mukama akukume. Okay sweet bambi kambaleke. Kale bambi. Webale okubeera n'omutima omulungi. Bye. Webale nnyo Shifa bambi bye. Kale sweet. Bye. YouTube subscribe teka amakigambo omusomaga surprise you loved it olabo omwagalwawo yasanyuka atya abakikola bakikola batya tutuuka buli wamu gwe ekikulu waliwo omuntu omulungi eyayise omuntu obulungi eyakuinspiringa fenga tugenda tumusukubako surprise olunaku lwaleero lwa mukyala Doreen naye nga sofa tukuyisiza tutya bulungi nnyo osanyuse nsanyuse mbadde sikisuubira omwana oyo Jamira akwagaliza omanyi nti obeera omuntu embeera zo tamanya nnyo toli nnyo muntu wa bifo nga bonaga agundi wemba mwetaaga musanga wano mutuufu doro omuntu aba kunoonya okutuukako ate jjuke omwami Kinene yandikoze olugambo kateri bantu nnyo balina mbulayini eno nga bosanga omwimbi nga alina ziggulu kuba yasobola era okumpita n'enzija obirabye ati ate nga naye mukyala mulungi nnyo ono mukyala tugende katusooke bino katandike ne bino bye nafulumye nabyo then tugende kubiri ono omwana ajja kunzita kano ka perfume okajjamuko n'akalabako it's a perfume yeah kati muno mulimu jewelry
agendera ku gomesi eno. Nina ne gomesi. Omukolo yakutegedde. Wata mwana wange. Gomesi eriko ebigendako byonna. Teri ebyo yino. Oh my God. Na yino genda mbifaananyi tutunule omukyala ayagala kale eziri bright orange wamwambadde nadda. Ekitambaala kwekiri ekituufu wali gano mapeesa mudalizo ne gomesi eyo. Ono jewelry agendako n'ekikomo ekigendako bya lugoye luno. Kati tweyongereyo atugende ku birabo biri. Program wesomaga surprise your loved one mikwano nze nkibakakatiriza era nkibakaka nyongero bagamba bino byonna toweebuuza mujja mu inbox shifa nkola nti abampe akantu bwe kati mutima mulungi mwaba abalungi baosanga totaking abantu for granted buli omu mukama amuleeta n'ensonga ze bannange buli omu katonda amuleeta n'ensonga ze. Okay, katandike n'obubaka buno. Obubaka buno ekifaananyi ky'okukyala kambusoma obubaka buno. Agambye dear omwagalwa Doreen Mutiibwa, I hope you know that you deserve it all. Agambye ono akimanyi nti buli kimu akimanye nti buli kimu akigwana. You deserve the best, the most honest, osaana abantu ab'amazima kubanga oli w'amazima. Nagamba the most beautiful, purest love in the world. Nagamba not only to be loved by others but kyasinze nnyo okugamba agambye tolinda nnyo balala kuwa mukwano naye gwe kennyini start with yourself weeyagale. Waliwo abantu abajjanga bayuuza mu bulamu bwaffe but love yourself obasobole obba recognizinga mangu. Nakugamba love yourself kitandika naawe gwe okweyagala. Nagamba nagamba yes you are oyina okumanya gwe nti oli exactly who you want to be. Bano abakufuula okubeera ekirala gwe kyoli kimala tobeera kwabo mbukankole kino olw'okuba oli kyayagala gwe kennyini omala kyekyo kyoli kyekyo ky'obooba tokola kula balala. Nagamba to speak up and be proud of yourself. Tonyigirizibwa okwo okunyigirizibwa kulwaza emitima. Always speak out ekikuli ku mutima ekikunyize. Nayongera obubaka omwana ye yakoze obubaka. Nagamba to be brave and open. Beera omukyalo omuvumu ate omukyalo omwambulubufu bwe batyo omwambulufu omulafufu musanyuwe. Nagamba you deserve the nicest and most caring people to walk into your life nga bano. JAMIRAH omukulu kati olaba. Nagamba you deserve it all, you know. Wanatuka nangamba nkubuuze nkugamba you deserve it all nama nangamba nkubuuze you know nti ekyo kimanyi nateekawo ne question mark. Nayongere nagamba I mean the best. Nagamba ntegeeza ekyo I mean the best that the world can offer. Nakugamba please you should never forget that you're special and loved by Faridah Mushabe. Thank you my love. Thank you my sweetheart Faridah. Nje mkwate sawa ya mami. Okay, netweyongerayo. Nagamba eno handbag. Nagamba n'ekifo batumuwe ntono naye ate abayimbi olusayo okwetika ku jewelry biki kati ennene beemukolera ne nagamba nti ate esobola okubeera 3 in 1 ng'erimu n'eno endala bw'aba yagadde okukwata ku ki ku ntono kati munateekamu ku makeup we lipstick we kati omwo mu bag eno nejjiramu ez'okutunga gomesi kuba yagala ojambale tayagala ogambe nti ate ebyakola wano bwe biti ne bwe biti ne bwe biti kati ezitunga gomesi mitwalo 5. Bana Faridah kyonkoze sweetheart sikimanyi mukama akuwa omukisa mwana gwo wojje mukama akukizeewo. Nagamba ate alibeera mu gomesi yokka mumpeere neyo kaftan dress. Nagamba muweeyo kaftan dress mukyala alina kala ye ayakira omwo bweti bweri oyibaziwe eno munda bulungi n'oyambala
Kwata mwana angeteeka wali. Faridah kyonkoze sikirabanga. Oteeka mu booti. Teboola ngatto ku silver egendako gold egendako. Ng'entuuka. Katugezese oba kungulu tolaba. Kungulu. Bwe batakutuuse we tubijja tebalina buzibu. Tufuna size. Era yasala baba kati portable. Yakozeeko na makeup. Nayo nyiridde. Ate yakulese nga naye ategedde. Okay. Bwatyo bwamudesigninze, bwatyo bwakoze bwatutyo bino ebiri wano kambi mentioning butto 20 liters then gala butto 20 liters ettooke white star sabuni box enene sukali 25 kgs omuchere 25 kgs yes byebyo no perfume bwebityo muna ebirabo bye mulaba Dora bwanyiridde ndoza naawe Faridah eyatwesize I think tukikozenga nawe bwe wandikikoze obanga wooli I don't know naye kyemmanyi nze nganze shifansiimye dress yino teetaagako jewelry teetaagako bikomo engatto silver egendako gold egendako yiyo abalaze yes bwatyo bwakikoze mukwano kakati Dora sofa owulira otya mpulira bulungi nnyo kubanga kino kyekisoose okumbeerako bukyambaawo Okay. Kinsanyusiza nnyo kinneewunyisiza nnyo mbadde sikisuubira ate from Faridah bannange mukama akuwa omukisa Faridah yonna gy'oli abantu abalungi bakyaliyo mu nsi leero bannange Faridah kyonkoledde sikirabanga thank you my love mukama wojje akuddizeewo kakati sweet nkimanyi buli atudde kati ku TV omulabi oba muyimbi oba ani bonna beebuuza Dora yakikola atya wakikola otya omwana oyo tuba ne family tuba n'abenga tuba n'abantu bangi oyina abafaana n'abantu bangi wakikola otya omuntu bw'atyo n'ava buvyeri babwe ku bubaka Katonda yakikoze naye nga mu byonna obuteewulirira ku bantu kintu kikulu nnyo kubanga abantu abamu abatwagala babeerayo naye n'okubuuzaako obuuza nti oli otya n'otamuddamu aba awulira bubi naye nze omuntu yenna okuleka nga tonsanze online nze nakuzibwa oba nakulira mu bantu manyi okufa ku bantu omuntu wava eri n'akubuuza oli otya kitegeeza ayise ku bantu bangi najjeewo kati bw'omuzzeemu otya kwegamba obuteewulira ku bantu n'okufa ku bantu n'obbalaga omukwano ndowooza Faridah kyasinziddeko kubanga tetwerabangako ne Faridah yaŋŋamba online tetwerabangako era kyovolaba mbadde sobola kukkiriza nti ye kubanga bambi twewuliza bwewuliza oli otya gyendi bitambula bitya abaana bali that's ekyo kyokka naye bambi ndowooza naye yakirabamu nti kirimu omukwano so ŋŋamba abayimbi naddala mumanyi okwewulira mumanyi okwefuula ab'ekitalo bano abantu be batutuusa waggulu be batufuula ensonga so gy'okoma omwewulirako kiba kimumalamu amaanyi ndowooza kyekimpanguza n'entuuka ku kino sikirabangako by the way teri yali ansurprisinze bw'ati era Faridah big up mukama akwongera omukisa Faridah Mushabe mukama akuwa omukisa tumirako yantumira abantu mwenna abanjagala nga Doreen Mutiibwa portable mukachine mbatumira nentumira omwami wange kinene Michael Lumala abaana bange Dalton Dallin ne Davin ntumira Mutiibwa family yonna ntumira abawagizi bange mwenna abebule n'ebweya thank you Shifra mukama akuwa omukisa webale program ennungi bwetyo kale bulijjo ndaba ndabe ku balala neŋŋamba bannange bakikola batya neŋŋamba oba bebeegira oba bebeeteekamu ssente kumbe kigenda kuntuukako sikirabangako kino thank you naye kansooka ennyanjula ekirabo kino nakyo kiriko obubaka buno nakyo nkimuwe embeera nti nabagamba gye tugisanga gye tukolera leero tukoledde mu parking ya Kenron enobeera reality TV show oba tukusanze ogenda mu nnimiro oba ozuukuka ogenda kunaabako ffe tuba tuzze gwe naawe reaction yo bw'otuyisize era bwe tukiraga abantu oba otukubye oba okoze otya noga Shifa lumu balikuba yeye basho kakati agambye I love you Doreen Mutiibwa I love you too darling ate agenda tusanyuka nga n'abaana bawe bali okulya keeke eno
ya mujja gisalira ewaka. Okay. Jamira eta tugisale kale katono omya tusaba bambi wabale nnyo yatugoberedde okuva gye twatandikidde nga kimanyi namwe muli ku bunkenke Shifaana amufuna kikulu Shifa yeewanika nnyo nze nabagamba nsaba kimusaala nga nnumba oba State House oba wanga nnumba bambi ne Jamira katubuuzeeko nze Jamira nga nze Shifa by the way mummanyi bafollower bange bamanyi Shifa aba straight aba open. She's my good friend. She's a nice person. Ate neŋŋamba nti Jamira ono ate mukwano gwono omukyala. Kati bwe nagamba Jamira engeri naye gy'ayagaliza wanawulya nti ekijja ewa Doreen kirungi ajja muyita tubenga ate tumufuna ne bwe wandibadde mu kumukola e Masaka kuba twagamba eno season mikolo biki naye tugamba bwe ba weekend tulina mukeera Jamira munnange. Jamira Nampeera. She's my friend. She's a very good presenter mwana mukakamu bambi kampisa kanyavo era kyovola bwe kankubidde essimu nayanguyidde ate nga nedura mukwano gwange. I'm so happy Dora for this. Webale kweyisa bulungi naye manyi weyisiza kunzenzeka naye omanyi omuntu okuva Canada Sweden nabeera nga asobola okukuwa ebintu webiki banakyewuunyisa the so called celebrities munansonyi oba njogedde abeeyita baserebu nga gwoli eyo ndabirwamuzo zivugira gulo ez'emmotoka matogala kantu kakooneko ekyo tekiriimu fena tuli bantu twazaalibwa fena twasoma fena twakuzibwa soka ekyokuba nti okola ku TV simanyi okola ku radio simanyi oyimba mu golden ebyo tebiri abantu kakana omuntu wakubuuza muddemu tekikostinga anything muddemu beera friendly ku bantu abalala abantu bajja kwagala tuyanzala program eno. Thank you. Ekibadde kyankuleeta nono mukyala namugambye emikolo n'embaga soko tunyumize nange namukubidde gulo nabaddeyo ku mikolo anyumira ntambula mga Dora tulina omukolo kuva jjo tukusumbuwa ku ssimu tulina omukolo naye omanyi engeri gyali mukwano gwange buli kyemugamba akkiriza nekyataasobole akufanyuse waloba mubabulaaya okerabidde bagenda tuwa obukadde 2 kati nze ogwa mpaka 5 malusu kumakya bwenkedde nnyo nenaaba deno nangamba Jamira nemugayo omukyala ali mu line kakati bambi nemuleeta nemugaa tumitinga client apakinze wali wabwe nemugaa client ali wano kati awe tukusangidde ate okinkoledde omuleesa atambula bulungi kamera nemufuna embeera yonna jambo kusanga sente naye kyema kino kyafunye ate kisinga n'obukadde obubiri bwabadde agenda okuyimbira sikirabangako nakyo kinkoze mu mutima gwange bambi Jamira tumirako ntumira nnyo famire yange famire nene nnyo manyi tuli bangi ntumira kintu famire omwo mwenva ntumira muganda wange Rashida Muteesasira Kaggwa n'abaana baffe mwenna ne Ara Kembabazi omwana wange n'ensembyayo the most lovable guy omulangira wange Sebuguzi nkwagala nnyo balina okunjagala nkutumidde lindirira surprise ezinnya ezzungu liri lyennyini of course Jafari Sebuguzi I love you okay kati akayimba ketunagazaawo nga tumaze sala keeki of course nakigalansi wakiggala twakakubye omweyogereze takusuuza I know bannange kyekyo omwana we kyagambye mu bubaka aboogera tebakukyusa mbeera zo kuba kyoli kimala kyekyo I know ogiraba buli wonaagoloka nogitunulako mu ddiiro Faridah Mushabe I know okay mikwano mbambi basweet nyongero bajjukiza eno si birthday ebirabo nebya birthday mubitegeke wano to celebrating a cake is like okuwa omuntu card mumbuuza nnyo card nga bonawo omuntu card nowandikamu obubaka nga bwe tuwandise obubaka musaawa kati keke kino kyekintu nti tusala tu celebrating their love their friendship kye tu celebrating ne kino bwe kiba tekiriko birthday oba mbaga keke wo anywhere ojiwa omuntu so we're gonna count from 5 nga tuka mpaka ku 0 tusale right come and the other side down okay banaye mbalaba bagashifaa asiibula bananga we kibalumira mugume okay we count from 5 to 0 then we cut then we to start ngamba I love you Doreen Mutiibwa right okay. 5 4 3 2 1 0 I love you Doreen Mutiibwa portable okay
mikwano omulungi atugoberedde naye nga tukoze bulungi eno reality show Maito ga Shifasa akoze temwangambye bwe muti abambaga notanzibirako biki It is okay. Yeah? Era surprise inakuba surprise. Okay. Kuba boba bakugambye ko jja wetegese bino biki bino naye nzizenga bwendi nga sikisuubira. Kine mweyo obubaka awo naye. Kine nkwagala nnyo. Webale kunjagala. Njagala oyongere osese abeeyogereze tebakola ki. Tebakusuuza. Kayanziko. I know. Okay, mikwana batugobedde okuva gye twatandikidde mpaka ate wano nga tukiggala. Hosh Fashions and Bridal Coach abe bato be bandizayiningide akatenji kano. Ndoga nti Shifa ngeri gyogenda surprising celeb katukutungira akantu ako ogende ng'oli unique, ogende ng'oli smart. Bali awo bulenga ku shell bulenga waggulu era obo balaba nti Hosh Fashions and Bridal Coach agenda bakwe gown Gomez buli kimu ekyomulembe mikwano era bwe tugamba nti Doreen tumwagaliza ebirungi ebisinga mu bulamu naffe tumwagala nnyo kubanga eno show we only celebrate those good people bahiro b'abantu era nga tumwagaliza obuwanguzi abagala okikolera omuntu we namba zizo ziyitawo ku screen 0782101569 0702562157 genda ku Facebook likinga page obere ng'olaba show genda ku YouTube byonna mikwano ja kubanga otulaba kamba sibule singena suka webale nnyo webalire ddala Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo okujja okutwetikkiranga essanyu. Thank you. Wetuli nnyo.